Si mpulira mu babaka mu Parliament kuleetebula obubaka obusaasira kalireyo omugenzi Cecilia Ogwa efudisa okutwalira wamu abakyala Women's League mu Parliament beddokolo bakiikirira ne bannayuganda mwonna nti twaviiddwako omuntu ow'omulamwa abadde mu byobufuzi nga mugundiivu Katonda yamuyise Katonda tagera bubi naye ffe twakoseddwa nnyo naddala mu kana akaseera ak'okuyuguma abaddeyo omu kuba tulina ng'abakulembeze abadde alabika nga bamutwala nti wasaidi emu eri enajja nankungi naye abadde ayimiridde makkati mu lugendo tubaddemu olw'okwegatta era akoze omulimu gwa njawulo n'abavuzi abalala mu kibiina kusaba Katonda omwoyo gwe. Okay, tuenze oyo ye Haji Yusuf Nsibambi nja kusaba okay. So Imam Kasozi. Shoka Mpindi kamalize minister n'abatambuza. Mpindi. Saba abalungi abatuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nange medi njagala kwaniriza bannange be tuli ku pano okusingira ddala minisita waffe w'ebyokwerinda ate era mubuufu bwe bumu nyonga eddoboozi lyange ku lya Honorable Nsibambi okusaasira okusookera ddala ab'ennyumba ya mubaka munnaffe Honorable Cecilia Ogwaro Palamenti ya Uganda n'eggwanga okutwaliza awamu. Ekyenjawulo Medi Cecilia kyabadde tujja mwogerako batono tujja mwayobote n'ekirala Bumaali obuuze batuliza then bakyogedde ababuuza mbamaze okuleka okukulisaayo ssebo ku mukolo bwe twaliko wa Gisibyangu waerukaya ekikajjo so webale kujja kubeera naffe nasoka wa Ssempijja basooka Lukaya n'erukaya kulikaya webale kutembe kubana mikwano gyange sigala ntambula nti bulungi ne bubi era nange nakwewuunya ewange genda okumagamaga bwe nti tuli ku mukolo ogwasooka ng'ajja kyava e Makka nga nkulaba ne ng'ali oyo yensereko Medi ng'alina omukwano ogwewuunyisa alhamdulillah. So Omugalatiya ndali mutaddeko okuwulira Esaba abatuwuliriza balamusiza abe waffe Buddu wa Masaka City kimanyi okubonera balamusiza mu ngeri njawulo zikirize nange nsaasire bwanga olw'okufiirwa mukadde waffe mukyala Cecilia Ogwaro abe-FDC tubasaasidde abeeramu bamemba ba palamenti yonna n'eggwanga lyonna era njagala okusaasira era abewaffe wali ekisuso bafiirwa musomesa tubasaasidde ab'ekiziba nandi awo Kibuule naye yagenze muna tubasaasidde ate mukulu Jumba mukulu mulungi awo mukimanyi bamukulu muto muna bamiru kafeera mukulu wabeerere mulungi alo bonna babafunye ebizibu nammwe tubasaasidde mugerenge oyo ye Abed Bwanika Omugalatiya minisita w'ebyokwerinda Tajja wa Kabaka ne waali minisita Ssaabasajja bana yabatuwuliriza mbalamusiza nnyo nsanyusa okubeera ku studios zino za CBS eriya Ssaabasajja Kabaka njagaliza abantu bonna omwaka omulungi era nabaagaliza nze nafuna abamawulire nengezayeza bannange bembeera nabo mu programu eno eya palamenti yaffe era bonna nembaagaliza omwaka olunsimanyi babaawulira obubaka bwange nakikola mu budde nensereko ate ne rediyo yonna ya CBS no management mwebale nnyo bannayuganda okutuukiriza ate abewaffe kalungu namwe mbalamusiza nnyo bannaffe tuli nvudde munyonyo tuli mu nkiiko ennene zempulidde mubuuza namwe kyeki yigadi kyeki oye minisita Vicente Bamulangaki Ssempijja
Minisita w'eggwanga erikula Uganda n'ebyokwerinda. Imam Kasozi, salamu yetu okese. Abatuwuliriza n'abateereddeko bamwe eno, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange munzikirize negatte ku bannange okwebaza Katonda ayatutuusa mwaka guno mupya kubanga ogusoosa omwaka guno okubeera wano n'okusaasira abafiiriddwa bansereko bano bafiirwa muzeeyi waabwe ate mawulire omukubutivu apoliisireko ekyo kitalo ereeni Cecilia Ogwara nga bagambye kuba oyo abamumanyi okuva eri emabega yasaabingako nga sekretary general wa pati ya IPC abeera mu parliament emyaka gyonna. Nze ng'omuntu mujjukirako omulimu ogumu gwe yakolera abasambe waabwe ebbata mu Ddokolo n'abazimbira kiyita wakufu n'abaterawo ennyumba y'amaduuka 3 bajjengamu essente ziyambe ku muzikiti gwabwe n'essomero eriraawo ebbata Muslim Primary School. Tusaasidde nnyo ab'enganda ze n'eggwanga otwali wamu. Then munzikirize era nsaasire abantu abali nnyo mu tourism ebyobulamuzi. Twafiiriddwa Hajji Abdallah Kajoba, omu ku bantu abaakola okumala ebbanga ddene mu Ministry ya Tourism, naddala okuseetinga peesi empya olwaleero emutambuliramu. Twamuziika jjuuzi wali ekalangaalo mu Seeta Namuganga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nsaasidde nnyo abafamire ye n'abantu bonna abadde bamumanyi, naddala ffe abamanyidde omulimu gwaffe ogwa ddaawa. Tusala Mukama Katonda abasaasire bonna. Tweyenze twanzula Imam Kasozi Idi wali naye okulaga ntuuse ensonga mpuliriza abakulu be bali Honorable Nsibambi wali Honorable Abed Bwanika, Minister Honorable Vicente Bamulangaki Ssempijja, ate Imam Kasozi Honorable Mpindi Bumaali watuulira ensonga abakulu bampuliriza mu kaddensereko lukanga teekako Cecilia Ogwara n'enamba. Nja kusooka abakulu tuwogere ku muwobudde naye Cecilia Ogwara nga byakoze. Abed, Cecilia Ogwara atimu FDC omuzinda laddusi eryaleeri wala jakuba mukoze FDC atandike nembawe nimulabi alina Ssempijja bayanziza ne speaker zirina full house minisita waali byokwerinda ebyanaafu. Ngenda kubeera mu nsonga za mukama wange Honorable Cecilia Ogwara. Honorable Cecilia Ogwara ebyobufuzi bwe bwa byogedde ebbanga lyonna okuviira ddala abantu bayogera 96 naye Cecilia Ogwara mubalire ddala okuva eri ddala ng'akyali muwala muto yayingira UPC kuwamini najja akyo sina kuwamini President Museveni ng'akyali muvubuka nga ayingira babeta special forces bana owambega bakanywa musa Uganda abakonkona special service si yekonkona obukongovule byamagesi bimanyi special gita special service nga twabisoma bwoba wakisoma nti wasoma oba agriculture oba statistics oba oba lawyer baga nti oyasoma bwa lawyer kitawanya kigambo mu Uganda owa special service si bakonkona obukongovule kakati bwe yali ayingira owa special service mu UPC Bwambega mbega babisoma se ndiwo ndi yosoma Bwambega naye kakati bano bayingiza mu mbeera eyo Ssempijja yamanyi
bakanywa musaayi bakanywa musaayi bebalwa okay kakali bwe yali ayingira mu kitongole ekyo yali ayingira mu kitongole ekyo mu UPC kakati yasangayo ate basesiria mu kibiina be babakubiriza ne baga nti speed y'amaanyi era yakyogera Cecilia nti nge speed y'amaanyi ne muga nti genda mpola ebikola ki kati Honorable Cecilia Ogwara abadde mu byobufuzi okubya ddala emabega okusooka eddala ng'omukyala kyenjagala njugireko abakyala abasinga betulina ne betulaba ebyobufuzi batera okubisuulira ogwa Nagamba n'abeerawo okununula omwana omukyala n'abakyala n'ayingira mu byobufuzi mu mbeera eyo naye kati bw'ajja ewaffe mu FDC ng'agudde mu UPC ffe ate ne tumufunamu ekirabo ekyenjawulo nze omu kwe yali amusembye okubeera leader w'opposition era erinnya Dr. Besigye n'aliteekako ne stamp naye bwe lyagenda mu neeke ne baga nti ono alabika yakajja embeera zaffe nga zitegenda Honorable Nandala Mafaali ne bamutwala naye ng'obululu bwonna bwonna ku bumanyirivu yalina n'obukugu n'embeera gye yali akolamu emirimu gwe twali tulonze kaakati ffe kye tumusubiddwako ng'omuntu Honorable Cecilia Ogwara ye muntu akubulya ekintu nga bwe yandikikubulidde ne kiva ku mutima era n'atadde mabbali n'aga nti ate nina kino abadde alina bw'atengeka ensonga ng'ekya Cecilia omanya kya Cecilia maama era ebbanga lyonna ne bwatubadde mu buzibu abadde ajja mu workshops zaffe bw'olaba obutambi obubaddewo n'aga nti oyinza kubeerawo nga tubaddewo ennaku bbiri n'ojja olunaku lumu osazeemu bye tubaddemu naye ng'omuntu atyo kigambo omulala atyo kigambo ow'ekitiibwa amusinga naye ate wamala okimugamba n'ambuza ku mabbali n'amutereeza era mu house ffenna tumukayani Dr. Abed simanyi oba naawe buli muntu yenna alowooza yalina okwogerera Cecilia aba UPC basimbye nakakongo aba NRM nabo batuuziza for the first time NRM omuntu bw'afa naddala nga awodde luvuganya abasinga bandibadde banywa wayini twaba baga nti oyo agenze tusigaza bantu naye batuuziza olukuŋŋaana ne lujjula Brandon nga bali ku Cecilia Ogwara kakati baseba n'abanyabo ki kye tuyizeemu nti bw'okola omulimu omulungi omuntu ajja kutunuulira kkala za kibiina kyo Honorable Ssempijja wa yero Nsibambi wa bbulu Honorable Mpindi wa magondo gondo independent no kwambala magondo gondo kakati ate no sango wanuku so basically I think tulina okumanya nti ensi eno tekungulwa okola omulimu omulungi abantu bakusiima ampuliza twogera kyabuntu kwogera ku mugenzi abadde ayitibwa Cecilia Bamulangaki Ogwara yazaba 1946 yafudde nga mu 18 January 2024 amaze ku nsi emyaka 78 yasoma yali business woman yasoma alina wapalani 1996 paka wafiiridde Cecilia Ogwara yazalibwa Dokolo disitulikiti eyo era abaddewo nnyo biseera y'abazungu yaliwo yazalibwa mu 6 December 1946 twalina British Protectorate y'amatukutu y'abazungu era bw'ati 1996 ku myaka 21 yagenda n'asoma gye bayita University of East Africa kaleetebwa University of Nairobi n'asoma byefuna kye bayita Bachelor of Commerce degree n'agifuna nga mubagambye nze interaction yaffe ndowooza twasinkana yabadde wa byabufuzi naye nga oluusi ayita nnyo mu bye tuyita civil society space naddala mu nsonga zaabwe ez'abakyala netusisinkana era mbagambye namusisinkanako ne mu constituency ye ekyalo bakiyita Bata mu Dokolo ne mbabuulira n'omulimu gwe yakolayo kyensobola okwogera ku ye nti ku myaka gye ne mu palamenti mwabadde obuzibu obulimu abadde nga stabilizer kati bw'ofuna omuntu afaanana bw'atyo ne ku time bwe mwetaagira abamufaanana wewabeerwa ki obuzibu ekirala ndowooza politics of maturity ekikyatubulamu era kyova owulira baga nti bonna bamuyayaanira ekireeta ekyo kiki nti akkiriza nti alina oludda
si wa non-aligned movement kwanza nyine ebizibu ne non-aligned movement yes wa non-aligned movement yali aligned naye bw'aba asalawo ensonga ali impartial egamba nti yadde ndi wa bbulu naye owa green bw'aba alina kyakoze nga kitegerekeka oba bw'aba omulimu ogusapoti ogutwala eggwanga mu maaso nyimirira naye ebitali bino byolaba singa olwaliro nfulumya abakaba bange nga nyambadde essaati t-shirt yenye ne badde ya yero oyinza okulya ebigambo n'okola ki ne weewuunya lwaki abantu bafunza ebintu by'eggwanga ebyobufuzi babifunza mu bwongo obutono nnyo ne babiteeka ku personalities n'olwekyo gwensuubira nti ye abadde abuuseewo kyova olaba n'ebeeyavaako nga bagambye aba UPC baga nti baba bamwogerera which is also right kubanga yaliko assistant I think wa secretary general n'abeera ne secretary general owulidde so ekyo kimuweesa ekyo ekirala ndowooza ffenna tumuyigireko abakyala bagenda mu byobufuzi bangi oluusi tubawulirako bwe bafuna amaanyi ago ne bajooga babbaabwe ne batajjukira nti tuli mu Afirika omusajja yaba nnyinimu Cecilia omukulu ogwabo ayinza okuba abadde si public figure naye towulirayo kugamba nti babadde bamusojja n'ekyo njagala abantu mukimuyigireko mwenna naddala abakyala abali mu byobufuzi ebyobufuzi kirala amaka kirala tradition zemulimu nazo zigamba kirala muyina okuza appreciating otherwise mujja kutuleetera obuzibu abaana baffe bangi abawala balemererwa okufumbirwa ate n'abalenzi batya okuwasa ekinaavaamu abantu batandika okuzaala abaana mu nguudo nga tebalinaako obuvunaanyizibwa batuleetera ekizibu ekinene kye bayita single mother nga butuufu teriyo double mother bamaatha bonna bali single kuba teri bakyala babiri bazaala mwana omu bombi mother yenna abeera single naye bano kye bakulembeza nti yabamulabiridde era obogakiga nti nze ndi single parent baparents bonna bali double teri muntu single omu azaala mwana n'olwekyo ekyo kye mba muyigirako mwenna nti genda okola ebyobufuzi amaka gasigale nga bakabodde awaka omwami yenanyiniko yes ye tradition yaffe wano naye mu nsi ezisinga obungi nze n'eddiini gyensoba bwekyo bwegamba edakikazi lyasala mu bbiri ezakita kusaawa ennya wadde kali kusala okumwala tuulize omwaka ogwetusiri ogwatu 1999 ng'alina emyaka 23 yafuuka yawangula obwannalungi bwa Uganda 69 alina emyaka 23 gwemisi Uganda Mpindi Cecilia omusanze waabi neddi okusookera ddala ffe nga parliament twafiiriddwa nnyo Honorable Cecilia ogwabo Imam Kasozi ono ayogedde ekigambo n'agamba nti abadde stabilizer owa parliament mu butuufu kituufu abadde stabilizer Honorable Cecilia ogwabo abadde nga bwayimuka okwogera mu parliament abantu ne baba babadde balina embeera ekyuse ng'akomandinga ate komandi ye nga si yakwegayirira naye olwa respect abantu gye bamubaddemu nga bamuwuliriza n'ayogera nja kumujjukira nnyo mu bintu bya mirundi ebiri mmedi kisooka mulundi gumu pulezidenti we yali akola entambula ze zino zagenda ng'alambula subregions yali mu kitundu ky'Elangeeyo Cecilia najja ku mukolo ogwo n'ayogera ebigambo by'oyinza okwewuunya naye nga ye tafaayo era n'agamba nti bano abaagala okunnemesa okwogera baagala kunnemesa naye nze nja kugamba kubanga teri muntu ayinza kubuulira kintu okujjako nze bano baagala bifo naye nze saagala kumpa kifo kyo saagala kumpa mulimo nkubuulira kiriwo era n'agamba pulezidenti ebintu ebyenjawulo namugamba oyogedde ku kino tokyogeddeko oyogedde ku kino tokyogedde nga buli muntu yeewuunya byayogera
naye nga ate president abiwulira bulungi nnyo era n'abinootera era n'amwanukula. Kati ekintu ekyo nja kimujjukirako nnyo. Si bangi yinza n'okuba tetubayina abasobola okuvaayo n'agamba president ekigambo maaso ku maaso nga talina nakyatudde. Cecilia abadde akikola. Ekyokubiri, mujjukira nnyo mu kufa kw'abantu babiri nga tubaleese okuboogerako mu palamenti. Yasooka yali omulamuzi wa Supreme Court, n'ayogera ebintu n'atuwa history ey'enjawulo, n'atubuulira ku kufa kwa Henry Chemba, engeri gye yamuyambamu nga batutte omuntu we oba yalina baawe oba yali sitajjukira bulungi bwe yali ayogerako, n'agenda n'atuukirira omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo, n'amubuulira era nga wali outspoken, n'amubuulira bye yamubuulira okukakana ng'omuntu bamugjeewo bamugje kukumpi kalabba kwe baali bamutadde. Ogusembyeyo abadde ayogerako ow'ekitiibwa Joyce Mpanga, n'ayogera ebintu ebyewuunyisa, kwegamba history yenna nga w'oyogedde nti yatandika mu myaka gyadda okuba active mu byobufuzi. History yenna ng'amuleeta n'amubuulira abantu, kwegamba n'atuzuukusa obwongofu abaali tebabimanyi. Mu maka ge era Imam Kasozi akyogeddeko, abadde munnabyabufuzi ow'ekitiibwa nga ne ssente azikoze aziyina mpitirivu, naye nga omwami we ogwaro amuwa respect. Omundi gumu yali annyonnyola awo, yali ayogerako ku babaka abakyala, n'abagamba okuyingira mu byobufuzi, okufuuka omubaka wa palamenti, okufuuka minisita, tekikuggyako buvunaanyizibwa abo bw'olina awaka. Era n'abagamba nti nze byonna kumpi mbifunye, naye nze ebyobufuzi byange n'ebitiibwa byange mbireka ku geeti. Kasitamala okuyingira geeti mba nfuuse mukyala ogwaro, era nga nkola ebivunaanyizibwa ng'omukyala bw'alina okuba ng'akola awaka. N'olwekyo ng'eggwanga tufiiriddwa omuntu, abakyala bafiiriddwa nnyo. Abadde mu nsonga z'abakyala, Honorable Cecilia tabadde na wano mu Uganda yokka, abadde afuluma n'agenda buli wamu n'alwanirira eddembe ly'abakyala. Era president we yakomyawo omukyala nga vice president, era n'ayogerawo n'agamba nti ekifo kyaffe ekyobwa vice president tukikomezaawo ng'abakyala, ng'owulira asanyuka okuba omukyala ng'omukyala alina kyatuuseeko. Okwawukana ku bannabyabufuzi abalala ab'opposition bano ba Honorable Nsibambi ne Honorable Mugalatiya. Honorable Cecilia abadde akulembeza eggwanga lye nga tannagenda mu bibiina byabufuzi mwakkiririzaamu, ng'akulembeza eggwanga ng'era ensonga bw'eba yaggwanga eba yaggwanga, n'agirwanirira n'agifiirako nga tataddemu byabufuzi bye, kibiina kyagwamu. N'olwekyo abadde omuntu alwanirira eggwanga lye Uganda, ensi ye Uganda ng'ebuli ku mutima, nga tatatagagana nga bwe tulaba kati omuntu n'aleka ekintu ekikwata ku ggwanga, ekikwata ku nsi ye, ate n'ayingizaamu ebitaliimu makulu. So ekyo kibadde kikulu nnyo gyali. Twogera Cecilia kujja kutuusibwa ku Sande wano mu ggwanga Uganda yenkya. Speak Anita Mongwe ojja okwaniriza omubiri gwe n'abafamire okutwala E+ okutwala emulago, omulago gwe bw'anaavaayo otwale gwe banaka ba E+ bajja okuba nga bagulabirira television parliament enkola yaabwe akatika kabaayo ya parliament. Enya abantu nga boogera nga tabeeranga ku power kati bigambo bibeera byanjawulo. Atudde Buwama n'atudde Nateeke boogera byanjawulo, aboogera byanjawulo. Kakati ono naye bonna nga bali mu Uganda bali ku Masaka. Kati omuntu eyabeerako mu State House nga Cecilia nga be bafuga ensi eno abadde ali balance, era nga mukulu Mpindi bw'ayogedde omu ku MP abadde abagenda mu maaso ga President Museveni n'amugamba ebigambo, President Museveni n'abikkiriza, n'abiwuliza n'abikkiriza. Yali commissioner wa parliament ewedde, era president bwe bagenda abakomishona abo nga bamanyi okusiigala president wabeerawo ensonga, era parliament bwe yeesigamako okwogera president by'anaawulira
kuba president ekisooka abadde amuyita sister we. My sister. My sister ono wansavu musanvu oli bamukulisa emiliyoni batugamba bayirekera kinaana bituwe bireeraawo kati obwa sister tumukwataganyizaawo bamusingako besatu bamusingako emeka naye sister we era nalabye akafaananyi abo nibaga nti abavubuka bano abakomenti ya social media baga nti yeyo kagwe President Museveni yali alabiddwako ng'agwa mu kifuba mu myaka ana tagwa mu bantu mu kifuba mu myaka ana gwewahaga kakati yabadde muntu wennyo olwa history omukolonisi wambe yabadde agezako mugenda kuba ne President Museveni yaliko mu UPC yaliko mu UPC kakati balina naye gamba abadde mukyala nga bwasituka okwogera mu parliament byayogera byamagezi bikwata ku nsi yaffe ate ffenna tuwuliriza era ffe nga parliament tugenda musubwa nnyo akasembayo 2011 nali campaigninga nga ndi mulira ne musanga nanyimiriza nagamba mutabani jangu nampitiramu nampa amagezi ekitundu kye bwemba campaigninga kati ndemwewunya nnyo gwe gande ngamba omukyalo nampa eddakiika nga 3 mutoka zange neziyimiriza olwo ali mu UPC ali mu NRM yali ndoza kolo yali ageze mu FDC yali ageze mu FDC naye nampa amagezi ng'omuntu wa politician leader akugambye ekitundu kino bw'oba oyagala okijjamu akalukola kino nakino nakino era nemuwuliriza okuva ku olwo ne mwagala nnyo abadde mutendesi wa naddala aba MP abakyala abato abadde afuna bangi n'abamentalinga amambuka go gaagala amambuka omanyi watwalayo gundi nano campaign kasiyano kasiyano mogondi mwesi nayo kunze musajja nze nali ssebo chairperson yakuwuliriza olukiiko omwava okusalawo nti Honorable Kyagulanyi ne ttiimu yaffe twambuke mu Arua twagireho kasiyano wadri era mujjukira nti lonki yaffe yennyini entuufu era yaveeyo kati nange ninayo history ninayo byafaayo bitegerekeka naye omukyalo ono nga bwe ngai nti parliament egenda kumusula nalimbalaba ku Centenary Park era wetwatula omanya nambalengera nti konsol wali ku ki gwamanyi omunnamawulire wetwatula olukiiko lwaffe olwo lwoyogedde walutegeera otya olukiiko lwaffe lwakyamanyi mwalimu bagala kuwagira ono nga gwegala buwagire wadiri bano abalanga bagala kuwagira ono omuyimbi wayingira mu bingi naye sewo zikiriza nsaasire eggwanga lyonna sipiika tumusaasidde deputy speaker lopu neti ate n'omukulu ono wiipu wa FDC nakuba nalabyawo mukulu waliwo omwogezi wa parliament nalabya ataddeyo ekiwandiiko ekigaa nti bamukulusi bange ebikwatagana ku byokuziika tebabibeera nenkola entuufu yalibadde nti era ndowooza nti bajja gikola bwe baba tebannabayita FDC lwaki agwala bulimu amukayanira anti olwokuba banja bali muleveeyo kati yava ku kibiina n'atuuka ku ggwanga kati ekimukayanya ku nsi si ku ggwanga kakati njagala kusaba manye naye era batuwuliriza ne mukulusi wange Kasawa ali wano agende mu ofisi ya sipiika bagenda kati ebyo ebiranga ebyo nga kinalabye tekyetaagisa kuba sipiika nga bwe mumanyi abe-FDC n'abajja bawa space bogere ku muntu waabwe nekyebagala okuteekako bayinza okubanga balina n'olubugo olusinga lwa parliament kuba oli abadde muntu waabwe kakati oyinza okwogera kugundi obwala aba UPC n'otabawa space niwankubadde yavaayo nga obeera munafu ebyobufuzi oba tobitegeera onaba UPC nabo bajja kubeerawo ne space kati tulowooza nti enkola eyo bamuleeta ku maanyi mu parliament era tugenda mukugula atuuka ku Sunday Minister Ssempijja bannange twegatta ku bannange bonna myaka gyo agenze
Singako. By the way, abada amputa dokoro boy. Anakuita dokoro boy. Manyina bera kai wawe dokoro. Waliyo Reverend Father Kitangi, Father Paul Kwago, Nenzi na Yaffe. Bamusindika na bere myaka 16. Dokoro parish. Kati nagenda ngo yampanga yuka fizi nagenda ngo mulungu na nembera ye wabwe. Kati yamanya mu buto. Abadapita dokoro boy. So ye yali mukulu era ajjanga nga bantu bakulu. Nolwekyo tulina okusalira kwa mukadde waffe, bano waffe, munnaggwanga. Era ndowooza era abalesi bano ab'opposition balina kinene ekyokumuyigirako. Kubanga ffe abeNRM ekyo kyabadde akola kitulowooza bwe kyekituufu. Naye temukikola. Mukituuza bulowooza ekyo kituufu kye mulowooza naye temukikola. Tukikola lwa nsonga. Tubadde tutegeka prayer breakfast. Tabulanga buneemu. Okusoboka okusabira eggwanga. Prayer breakfast. Naye kakati mmwe kadde bagikuwa oga nti bajja kubeerayo Museveni. Tugenze kusabira ggwanga. Kati tuga bano ebintu babiraba batya. Naye ye Cecilia ng'abeerayo ate nga afuna n'omukisa ogukola ogukulembera ebitundu ebimu. So olaba nti abadde nga amanyi okwawula ennyaanya ku butungulu. Ensobi yammwe ssebo minisita. Banaabalana nange njagala kusaba okuddako nga Abed Bwanika ye musabisa omukulu. Bwe tunaamanya nti kyemuli temuyita kusoma bitundu. Ajje nga ye musabisa omukulu. Abed Bwanika naye ayagala yefaanaanyiriza kubanga mikolo mingi simanyi kati ennaku zino yakyusizzaamu naye mikolo luli egy'eggwanga abadde ajjanga yavuganya kwa pulezidenti abeerawo nga bamwogerera ebigambo bingi ali bobaani era ab'opposition naye ng'ate nagatabiddamu ebintu kutya kitegeeza nti ekituufu Abedi akikola akimanyi ndinga munnayuganda oli bw'aba awangudde alayira fuka tugende tubadde bululu kiwedde naye yennyini kusenga Abedi awangula enkya ng'ate naye n'omulala akola ki Solo lwakyabi akasi. Community, basically. Possible. Amateeka n'obukwakkulizo bikoleddwa.